bizibu musi temuli bizibu kati soke tulabe kino kye tugenda okwanja olunaku olwaleero oba kizibu oba si kizibu. Wiiki ewedde twafuna messages eziwerirako ddala twagezaako ziyitamu naye ng'esinga ddala obungi mwali mwebaza omukokonavu Joseph Tamale Emirundi olw'omulimu gwakola abamu mwali mugamba nti owaayi oba bamuwa obwa minisita oba bamuweeko ekifo kyonna mu gavumenti kyabaakola ayongere okutaasa ensi yattu Uganda. Abamu kumwe bambi mwabadde musabira buwangaazi era nga ebigambo bye mubyeyanza era nga mukwe mugamba nti owaayi bibyongeddeko bazimba n'okuba okwongera ettaffaali ku bulamu bwammwe. Kakati mwezi message ezimu ze twafuna mwe mwali aba informal sector era nga twatuukibwako omwami Salimu Kabonge Kanyike ng'ono akola ng'omuwanika w'ekibiina ekyo. Informal sectors mulimu abantu bangi nnyo, mulimu ab'obutale, mulimu ab'obucha, ababodaboda n'abalala bangi nnyo. So ekibiina ekyo kigatta abantu bonna oyita omuntu wa wansi. Kati nno omwami ono agamba nti mu biseera bye togikwatako baali bankizo nnyo okulaba nga constitution ekyukibwa. Agamba bwemu ku bo abatwala petition mu parliament era nga yatulazeeko empapula ze nga zikakasa nti ne Speaker of Parliament Right Honorable Rebecca Kadaga kimanyiiko, yali Minister wa Kampala Honorable Betty Namugwanya, Honorable yali Minister wa Kampala ne Minister omubeezi aliko kati Honorable Bena Namugwanya. Ensonga ezo bazimanyiiko. So bagamba nti basinkana omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni oluvannyuma lw'otwala petition. Omukulembeze n'abaako kyabasuubiza naye bagamba nti okuva kati oba okuva luli mpaka ssaawa zino twogerera ssente ezo ze babasuubiza tebazirabangako. Badde bagamba nti owaaye nti oba zaavaayo abamu nga balowooza nti zaavaayo then Minisita omubeezi wa Kampala Honorable Bena Namugwanya nga bamwekwasa nti ssente zaabwe ezo yazikozesa. Nga munnamawulire saayagadde kutwala sayidi emu nayogeddeko ne Minisita omubeezi naye nampa endowooza ye era n'atuulira nti owaayi ssente ezo tezivangayo n'abasaba beere bagumiikiriza. Kati soke tulabe emboozi eyo nga bwe twagikuŋŋaanyizza n'oluvannyuma tukomewo. Amanya nze Salimu Kabonge Kanyike nga ndi omu ku bakulembeze ba informal sector Kampala tugiyita Kampala Metropolitan Informal Business Sector. Omwo mulimu ab'obutale, aba-arcade, aba-bodaboda, aba-taxi. Naye nga nze ndi muwanika kwolwo olukiiko. Kakati ekindeese kwemulugunya okusinga obunene ne ku mbeera right now eriwo. Twajja ne tuyitibwamu nga ba leaders abali bava mu bifo ebyo by'obutale, taxi, bodaboda n'ebisigadde. Batugamba ogikwatako ekintu kye twakkiriza. Ne tukola omulimu bulungi nnyo ne tutwala petitions mu parliament. Petitions ne tuzikwasa omukulu both. Kadaga is aware of this. Twasanga ndi mwami Bamita Mugoya. Ne tumala ogikwatako bulungi nnyo emirimu gyaffe gyafa. Gyayonooneka. Twaswala naye up to now ebintu byonna byatusuubizibwa tewali kye twali tufunye. Tulaba ekisimu okutunyiga kyekiruwa ti ffe nga tumaze okufiirwa emirimu gyaffe n'abaali batukozesa oba n'abaali batuvuma bonna batuvamu. Weewuunye bw'olwala bw'otunula abantu abaali batuvuma nga fulufiga nga ayinza okulaga miliyoni 3 yazifunye naye gwe ennyanja zo zaalinnyibwa ate batugamba n'okugoba obwekalakasa mu Kampala. Twagoba okwekalakasa mu Kampala twagikwatako batukyawa batunyiigira emirimu gyonoonese tetusasuddwa. Muzeeyi yennyini president ebifaananyi tubirina evidence yino wano tiyo tesibya kugamba nti nno tugira wano twali mu parliament nga tutute petitions zizo gikwatako wano nga tuli mu parliament. Gano gaali mawulire gatukubwa abasuubuzi bakkiriza ogikwatako ne batukuba mawulire wano. Nze nalina sako bagiyita Wansanso sako Kibuye Market sako banziba obukadde 250 bwe nali mpola bonna twalina omuyanziriza wadde 100 wano twali ne muzeeyi direct
sigamba nti nno twogera nti ani yatutuma twali tukola ekintu kyetutegeera obulungi olwolwaleero kikuwasa ennaku ti full figure yakuvuma olwolwaleero nga wuluma motoka wano baali batugambye kugoba kwekalakasa mu Kampala twalina ggulu nga tumitinze gundi okyola tumugamba tetugenda kukkiriza bannabyabufuzi abo kubeera ki mu mirimu gyaffe right now nabeno abantu bebakutte be bantu abamu kubagikwatako abanyiize kifaananyi kikino nga tulina gundi nokyola bano bonna abantu baaliwo nga tugamba tewali kwekalakasa mu Kampala kyetwakola obulungi juga tugikutteko tugoba n'okwekalakasa mu Kampala. These are meetings zetwalimu nga tukola ebintu bino ne Honorable Betty Kamya yaliwo kubanga yali patron waffe mu biseera ebyo. Petition zino tuziraga tugenda mu parliament gikwatako Kampala informal sector sigamba tino twakola ebintu nga tetulina kigendererwa bibino. These petition zina attendance list buli we twatuulanga zino zonna zolaba attendance list tutudde nani article 12 ba these tenuko ndamanyi ate ne bamala ne batugamba te apart from that waliwo gye baleeta tubalemese ate nayo ne tulwana naye olwolwaleero kikuluma nti otunulira omuntu talina kyafiiriddwa president batuganya omulaba bye twamukola abimanyi ne boona obuuza speaker Kadaga akimanyi petition zinzibalaze golowooza nze mpulira nti akwana akajjagalira kabaddewo abaana ffenna twandibadde tubeeramu era singa president tatumiting era tujja kwekalakaasa tewali buli bwanguzi parliament buli member parliament bamuwa millions 29 singa okubisa millions 29 mu ba members aba parliament ebina mu 5 oyinza ofuna 13 billions point 5 yali enguzi tebeebuuza na ku bantu oba oyinza okumpayo member wa parliament eyatwala petition ye nga wagira kubanga minisita Farafairo yaleeta ekiteeso bani abakipirimentinga fe bino byankolaga naye kati ungambo tatino buli bwanguzi nga member wa parliament bamuwa millions 29 bonna ne batwala 13 billions. Weewaawo oyo mwami Salim Kabonge Kanyike era nga ye muwanika w'ekibiina kya informal sector agamba nti sente zaabwe ezibali babasuubiza sente zaavaayo nayogeddeko ne minisita omubeezi owa Kampala Honorable Bena Namugwanya ku ssimu bw'ati naye bwe yantegeezezza ku nsonga ezo. Good evening, Honorable. I'm okay. Oyogera ne Simon Chris Makanga. Ndi munnamawulire okuva ku STV. Wali nkola program bagita Embuga ngitulamu n'omwami Tamale Mirungi ebeera buli Sande saa 8 paka ssaawa 10. Program eno Embuga twagiteekawo okugonjoola ebizibu by'abantu era ng'abamu babiwandiika ne babireeta abantu ne bajja ne batutuukirira. Ennaku olwatutuukibwako omwami agamba avudde mu informal sector agamba nti mwakolagana nabo mu during bamendinga constitution act 2B agamba nti batwala petition mu parliament ne basuubizibwa omukulembeze w'eggwanga sente ziri mu about 5 billion. President yaziweereza mbu sente zaavaayo naye agamba mbugwe ne Honorable Betty Kamya nti sente zaabwe temwakola ki temwazituusa. Saagadde lwanyenga story mpaka nga nfunye endowooza yo. Kaakati Enyabo kituufu abantu abo twakola nabo enyabo era mu kukola nabo mwami Sematimba kati Haji yali akulira Kotesa kibiina kya taxi twasooka okukolagana naye n'abatuleetera era kituufu ddala twakolagana nabo ne batwala memorandum mu parliament ne bazisoma n'enkiiko ez'enjawulo bakyalira ne bakaanya okuprotectinga ekibuga waleme kubeerawo kerere waleme kubeerawo kavuyo
kubanga abo aba informal sector abasinga obungi bakozi. What they needed is mirembe kwongera kukola mirimu gyabwe. Worked with them era ne twachivinga goal eyo, which was very good. Naye nga mu kukola tetwakola nti oba tulina empeera oba omusaala gwetukolerera. Naye bwe twamala okukola Honorable, ogamba nti waliwo any kind of agreement? No. Okay. Kati bwe twamala okukola ne tubagamba bannange mwakoze nnyo katufuna appointment tugende. Ow'omukulu abalabeko abeebaze. Teekateeka ne tugenda era muzeeyi twamusanga Kisozi. Musisinkana ekisozi twali ne bakansalazi ba Kampala, bakansalazi aba division z'ettaano ez'e Kampala. Naye n'atusindika mu faamu ne tulambula, ne tumala okulambula ne tukomona tumusisinkana. Era bwe twamala okwogera naye ng'amaze okwogera naffe ffenna mu ne bakansalazi ne mugamba abo aba informal sector tulinayo ekyebbali nsaba obasisinkane bokka. Muzeeyi wadde yali akoye yakkiriza ne ebbali n'abasinkana. Niyisizaamu engeri gye twakolagamu nabo engeri gye batuyamba. Naye era before that already yali akimanyi twakolagana nabo. Kati muzeeyi n'agamba nsaba yagenda okukola omulimu ogwo era nange nja kuba waayo amasasi omulwanyi wo bw'abeera mu field aba alina okubeera n'amasasi. Kati wamala okwogera ekyo n'abagamba muyinza n'okulunda olwaleero gye mbasindise era buli omu nja muwaayo ente emu. Kati ne beeyanza naffe ne tusanyuka nnyo ne Betty kubanga bambi baali tukoze nabo naye nga of course baali tebalina kye bafunye. Kati ne tuvaayo since then ne tutandika okubanja. Era emyezi nga gijja giseeko emabega tubadde ekintu kyabwe tukitambuza ne Ragadi. Ragbeera waffe wa NRM kuba mmeeya. Mwami Ragadi n'antuukira n'agamba abaana baagala kwekalakaasa. Bawandiise ebbaluwa ewa pulezidenti nga balaga ssente zaabwe tezaatuuka. Ne mugamba Ragadi ezo ssente tewali yali aziriliizinze. Muzeeyi mujjukiza buli kaseera n'ankwasa Nalweyiso naye Nalweyiso ssente tazimpanga. Kakati after some time bwe nali nga ndi mu campaign. Weewaawo oyo ogowulidde ku ssimu yabadde y'omukyala minisita omubeezi owa Kampala Honorable Bena Namugwanya yabadde agezaako otangaaza ku nsonga z'abaami abo aba informal sector abagamba nti babanja gavumenti oba babanja President Museveni akasimo kaabwe oluvannyuma lw'ogikwatako. Bena omukyala minisita omubeezi yagambye nti ssente zaabwe bagumiikirize ssente tezinnavaayo muzeeyi tamale oli omu ku abo ababanja gavumenti. Njagala owe ompe endowooza yo emboozi ogiwulidde. Most of those people are fools, are idiots, they don't understand. Who doesn't understand? Abo ne balinnya ewange abo n'embwa nzita ne mbakuba. Ababanja? Abo ababanja abo. One, how much money do I get? Tell me. You support the government ojambala ku mutwe. Mutwakola ki twa demonstrating. I moved from one constituency to the other. How much money did I get? I'm always here, you don't even attend. Umusigala na kuzika na kola. How much money am I given? Kichogezaako okwogera muzeeyi tamale. Obusiru bwabwe bwe buva and other people. Mwenyezo neewuunya. Nali simanyi nti n'abantu abalina emitwe eminene giba mu busiru obw'obutamanya. Mukitegeera okuva n'olwaleero. Abagenda babanja banja ebyo. Kati ono Namugwanya yalina bano nti ssente gye Museveni asasule. Ono ye mubbi. Yayinsaitinga bano. Kavuyo badde. Ate abeera atya omubbi? Minisita ye mubbi yayinsaitinga bano. Let me tell you, okuva n'olwaleero mukitegeere. Mu nsi mulimu abantu babika ebyo. Emeka. Buli wagenda okukola omulimu yogera. Oli masinale oba oli patriotic. Masinale oba patriotic. Masinale yekagwirawo. Olina osasula. Kasabirewo. Patriotic oli ku bwa ggwanga. Olina endagaano. Ekituufu kino tewali ndagaano. Ati kubuuza oli ki? Oli masinale. Waliwo abafumbi betugula obuguzi n'abafumbi b'okukyalo. Abafumbi b'okukyalo cannot demand. What they can demand nti mutuwe ku soda. Tufumbira bwereere twazze ku mikolo. Twazze. Anti kasoda ke babanja. Anti no. Kakati abo abajoozi n'obutategeera bwabwe n'obusirusiru bwabwe.
bakugamba in essence what they are saying. What was their role there? The cap ey'okuggyako term limit was a responsibility of members of parliament. Naye bagamba mbu badda wansi okubeebuuzaako ne batwala petition mu parliament. Bw'ogenda ne mukazi w'omulo mu woteeri ne mwebakamu n'afuna olubuto n'ayala ebulangiti n'essuuka ajja n'abanja oba mukozi wamu. Kichwa. Let me tell you, for us who work for Museveni, we want to maintain peace, we want to maintain the good government policies. That's why I come out and fight the thieves. Not Museveni to give me, how much money does he give me? He gave me a job, but he rejected it. So again, atenze musajja akugamba tindikola mu Kayuka City Council as a volunteer. I will never work in Museveni's government as a minister. Nga bakyajuga abantu. Nakati nkola, but I don't want to be a minister. I don't want to be a minister. Ekintu kitegedde nti bajoga abantu. Bwe bazze wano ne badde akakiiko kaabwe ne bakafuula fake n'abavumye. I cannot work with them. Naye ffe twagala omuntu yenna bw'ajja akolerera mirembe. Kati abo bababbi b'omusomi balagadde simanyi abakwakwa mujje wange mbakube n'embwa nzite. Mwogere ekigambo mu kitegeero olwaleero tuli mu kalulu. Bw'obanga ogenda mu lutalo obula Museveni yayamba abeeruweero. Abeeruweero olina enjawulo ya bitundu bibiri. There is a person who goes to registration recruiting center nga yagala kuyingira magye n'agayingira. Waliwo omusajja w'eruweero eyali ku kyalo ewaabwe Makulubita abayekera ne bajja ne bagenda naye ng'ate ab'amagye omutta ab'obubote banjawulo. Ono eyajja mu recruitment center yali ayagala mulimu era olina omusasula. Oli oweeruweero wadde yafoosingibwa embeera ye yali tanoonya mulimu obuyekera tebwasasulanga. This is the difference of the two. Kyova olaba nti pulezidenti bwe bajja wano yategeera nti abeeruweero bali be yalwana nabo tebabalibwa mugundi mu gavumenti. Kyeyava abaga nti nedda buli eyatuuka e Kampala abalibwe ng'omuserikale wa Uganda afune akasiimo. Okitegedde? Nkitegedde. Yes. Kakati abo abasiru bonna bagwagwagwa bagenda ne bagabba ne bakola ki? What did your demonstration do? Ekyewunakuwaza yakola ekyomusajja oyo n'entwe zaabwe. Nzeyita Male. This was specifically for MPs to start the majority in parliament. What went wrong nti ab'opposition batandika kuincitinga abantu nga bagoba ababaka ba parliament. I visited many areas. Who gave me money? Muzeyita Male ekyewuunyisa abantu bano bagamba tujjukira nti abaka abawa miliyoni 29 okugira ku kawansi bagende bebuuzeeko. What did they do? Ebyobusirusiru bye mwogera mu bantu. Nze nasimbulayo bendera ya Uganda. Nzeyita Male ogeze n'ogamba nti abantu bangi bajogebwa. Okay? Oli omu ku abo abajogebwa. Bano bagamba nti bagikwatako ennyanya zaabwe ne zoononekebwa ebintu ebyayonoonekebwa. Gwali busiru bwabwe. Why did they leave? Ani abagamba baleke emirimu gyabwe. If they did it out of patriotism. You don't demand money. They're not machinery. Yebo kakati mukitegeero lwali basajjamu abagwagwagwagwa. Tinga tanava ku mudaala agwo nga namugwanya tannakutwala oba akubbirako ssente batakubbirako. State, am I supporting Museveni for unity, for peace, for good policies, or am we mercenary? NRM ekyalina basupporters abali patriotic. Bweyogera ne mu byalo bwekiri oyo ani yali amumanyi lwaki gwe teweesimba? I don't think that nonsense. Oyo meronde ani yali amumanyi gwe bwansomesa abasomesa abatusomesa bajje batubangi ku sente ntwasoma. An intelligent person kakati sebagala yagenda abantu ne bava mu kibuga ne bagenda bamulinde ku kkubo. Mbandi wange nga waliwo omukyala ze mbu bwe nalese emmere yange sowaani baaziribyeko nga namugandi n'oluganda nesebagala mutembwa omuyinza wange waliwo akajje k'abasiru. Abasiru omusiru tasinga baana bange busiru. You can enter through the main gate. Butuuka wakana nempulya ebyoyogera nga bya busiru oyita mu kageeti k'abasiru. Ewange waliyo kageeti k'abasiru maka gange gonna muli mu bugeeti bw'abasiru. We are fools gate out. The exit gate for fools. Muzeyita Male. Ebintu ebyo kamba buulire temusaana na kubyogera.
naye kambuuze Muzeitamale President Museveni bw'aba asuubiza byasuubiza byo tebituuka kankubulire okumanya omusajja otategeera talina bwongo mu mutwe President Museveni mumugambe nti sebo tuwe ssente kubanga twakutwalirayo ekiwandiiko kyetubuuza era kyovudde omuwulya mbu baatukyawa why did you involve yourself in a hated thing do you believe kakati gwewoganiraani obanga ekyo gikwatako kyali kibi kakati awoganiraani awogganira yamusuubiza tategeera tuyita kunga nti one nga tuli mu bantu nga wano njagala ssente konsesa sinze nakulegedde ekisumuluzo wekiri nobba edduuka are you sensible what type of brains do you have you people ne Muzeitamale ekibuuzo kyange tokizzeemu nti bavaayo nga bavolunteers beyita bavolunteers kati bakuliyetinze mu then oliya benefitinga mu kuvolunteer kwabwe n'abasuubiza niki abasuubiza tekinnavaayo kusuubiza muntu ssente nti kubanga yamutwalira ekiwa waliyani gwe musajja gwaleega ekitwe wali sipiika gwe gwali sipiika gwali abaka ba palamenti